Wogenda mu studio eyo tulaba endabikayo ba producer tebatega kibatu. Nedda si nnyo nga luli nga nakatandika. Nakatandika bateganga. Of course kibeerawo. Naye nze right now ndowooza okay, I'm professional now. Ate ninayo management, ninayo team yonna, so si kyangu kukikola. Twakulabako na Harmonize. Ne tulowooza mwakola n'oluyimba. Tetulina tulaba. Kyekyabawo. Just abayimbi babeera ne team ne management ennene, especially abayimbi nga banene babeera ne management. So kukolagana oluyimba naye nga si kyangu olufulumya. Babeera ne schedule. So afuluma even 2 years later. So anytime. Tukusubire esawa yonna. Yeah. Twakulabako ne Etania. Nga enkolagano ne Etania yeri etya. Soke tuyogera. Anze show saga jogera kon nnyo. Naye nze nagenda mu show nga njaga like to create friendship n'abalala. Naye ndowooza abalala bali balina intentions endala. Nga baagala oba just I don't know. Naye nze kyanfu ekyabaako it was real, but the saga I don't want to talk about it too much. Yeah. Kati osanga Etania kangambe mukubo. Musobola okwebuuza. Simanyi. Tulaba yavuddeyo nawe wavuddeyo. Okola ku show eyo show bagikola contract based. So buli season bwegwa contract egwa. So you have to wait and see if they're going to renew your contract. So if you say you're going to end the show, if you're going to leave the show, fena tuvudde mu show. Abasinga bagamba ya go wamuletera ovaayo. Fena tuvudde mu show kuba ebeera contract. So bwe bani renewing a contract, it is them to tell us Laika twagala okome workshop oba tetwagala. So ekyokuvaamu saakitegeera nange. I don't understand. Oba zi renewing zonna eyo ne Etania. Osobola okuddamu n'ozannya naye. I don't care about her. Nze ndi mukola mulimu. I don't care.